Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, amwebale nnyo abali ba Unique Media atubaniriza mwasibye mutya mwasuze mutya gwe yonna gy'osinzira okubanga olaba program eno. Samikege mannya gange leero adde yali ku kamera owa Focus TV yange sajja akola current affairs naye ffe munnange tuli mu bintu eno byakulyowa myoyo na byabalokole kubeera nga tuliisa meme zaffe. Kale JS banoonyeko bali Nansana awo bajja kuba bakolako oba oyagala eddagala lya habo olinamu ebikutawaanya olinamu ulcers olinamu sukaali olinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba omukyala abanoonyeko bajja kubeera bakuyamba. Ennamba ezo eziri mu kalangozi oba onoonya obakubire. Then Yoshtech yakola mu bintu bya computer, oyagala website, oyagala app for your business banoonyeko. Oyagala kubaako byotereza data wo yabula aba mu bikavaringa, oyagala hardware monitor, oyagala CPU ennungi banoonyeko. Bali ku Rubaga Road mwezi ennamba ojja kubeera nga ate obakwasaganya bulungi. Kale olunaku olwaleero ndine n'omusumba abasinga mu mumanyi bamuyita Ssennono Alex amuwa omukisa asooka eyanjule then nyanjo kitugenda oba ntogerako nakola leero taata. Sebo nsanyusa okulaba nange. Kale Mukama yebaze. Amina taata. Mbuuliza ku bantu ba Unique Media. Abayirabi ba Unique Media mbabuuzizzaako nnyo nze Ssennono Alex nva ku Divine Heavenly Ministries tulisalize Kasenga awo. Kasenge. Kama olw'ekisa kya Katonda nze nkulembera obuweereza obwo. Twakatandika tugenda mu maaso mpolampola. Ndi mbulizi wa njiri, ndi musajja mufumbo, ndi mulokole. Tonabufunamu buzibu obuki obuweereza.
ng'omusumba. Buli woyingira ekintu kyonna nga tokisuubiramuko bisoomooza then simanyi kyoba oliko. Buli kintu kyonna kyonna kasi okiyingiramu kibaamu ebisoomooza. Olaba Yesu bwe yali agenda yagamba mugume ensi erimu ebisoomooza bingi naye mugume kubanga nkoze ki mpangudde. So kakati bw'ojja mu buweereza nga tosuubiramu bisoomooza oli ku wrong track. Waloko kaddi? Nali mu vakansi yafo mu mwaka gwa 2 nga tuva mu 2007 tuyingira 2009 awo nalokokera. 2007 awo nga tukyuka mu vacation tuva mu 2009 tuyingira 2007 tuyingira 20 tuva mu 2007 tuyingira 2008 wolokokera ayangera otandika senior 5 oli mulokole Sukupcha Union era nze abasumba abasooka okunsumba baali ba ku ssomero abakulira nezikyaliyo mu masomero gye ziri tugendayo ne tuweereza zikyalina maanyi gye ziri zirina amaanyi nakuba gwe toliiyo ffe tugendayo ne tuweereza mu baana abo gye bali Sukupcha Union gye ziri mu masomero era batuyita ne tugenda tuweereza. Ate obusumba bwo butandika ddi? Obusumba anti nina kyakimu nakulira. Of course naye olowooza oba waliyo nga musumbeera. Bagiyita Divine Heavenly bagiyita Glorious Church of Glorious Bride of Christ Ministries. Twali Makindi omusumange Ronald yawe netuva era yo gye nava okwegatta ku MCF radio emutundwe kati nzaawo wenkulabira kati mumanyidde ku radio ng'omuweereza ku radio naye nga nalina kyaki gye nava wenkulabira awo. So kati eyo gye ntandikira obuweereza musumba oyo nansumba twatuka ekiseera nanfuka amafuta nembeera omu kubasumba mu kyaki. Ku radio kyaliyo? Emirimu gya radio nagiwummuza egya radio nayo kitegeezo ojja kugiddamu tomanya muwummuzaamu yala kugiddamu mu ngeri ndala. Omanyi nali ku radio mbadde ku radio naye nga nina identification y'abantu gye bamanyiddemu n'abandi abasobola ojjulira bamanyidde ng'omuntu asanyusa asesa abantu babeera ku show nga baseka okuva betandika paka lweggwa kati gundi gye baana kati natuuka okuba nga bampita ogenda okuweereza ewantu nga basuubira muntu agenda kujja abasese kumba te waliwo ekirala ekiri munda mu ggwe. So I had to pause though waliwo ebirala ebyantuukako ne ngamba let me resign naye kino nakyo kyali nga tebakutwala serious. Bamanya Alex waabwe abasesa. Alex ali fane newojja nga olina ensonga erimu eggumba bali expected basuubira kujja kuba Alex sebo leero abadde serious. So actually ne mu kuwasa kwange bangi nga tebakkiriza nti genda wasa nga balowooza nsaaga oli mu katemba. Kuba ebiseera ebyo nalimu twalina ekibiina kyaffe nga bakiyita Dream Center Christian Movies nga tuzannya emizannyo. Musumba Rogers Kayongo omumanyi? Rogers mumanyi. Musajja oyo munoonyeeko akuwe ku bujulizi. Rogers Kayongo. Musumba Rogers Kayongo ali Bulenga awo wadde ebiseera bwe twali Makindye naye kati baagula ettaka e Bulenga ne bazimba. Musumba Rogers Kayongo musajja mulungi munoonyeeko ajja akuwa emboozi naye so kati nga tuzannya mu Dream Center nga tuli ba actor ebiseera ebyo nga ne mu kudevelopinga ekintu ky'okubeera MC kati nga tusesa kati buli abatulaba nga tebatutwala nnyo serious balaba comedy we mujja tumalako nnaku stress kati ebiseera ekyobuweereza kino ekyokubuulira kuba byonna ebyo twabanga kutuweereza twabanga tuyimba ne kati kino ekyokubuulira ng'oli serious kati nga tebakulaba nga serious balowooza so naye kasi omukudda mu media kyembadde njagala okugamba nti njagala nzire ndowooza nga ntwala either summons obanga ogenze kubuulira yes naye okudda nti entertaining to show ebyaddala nakuleetedde kintu kirala naye ate wogenza onnyonnyola bingi oba oli awo byenjagala nkoneyo katono oba oli awo ndikuzza maaso eyo tubigire ekintu kya obaddeko mu mawulire nze nagasoma era nagakolako era ne radio z'abalokole nazikolera mumanyi ebizibu ebiriyo abaana bowengerejezeeko nabo abali mu radio zino ebintu bye bajja nga boogera bituufu ebya lope omutebaka musaala yadde bintu weebityo naye nga wabiwulirako kiyinza oba ntekyali ku radio emyaka 7 gye namala ku radio ebyo nga bingi solooza kiva ku radio gye nasooka okukolera sijja gyogera nali
lwaki batusasula era batugambirawo nti tewali bulungi oyo naba mulungi agambirawo batugambirawo nti tewali naye bw'oba oyiyiza notayo kiraya nti osobola okufunayo commission ebyo era bwetyo bwe twakolanga gye nasooka okukolera naye olw'okuba nali nze saafuna mukisa kusoma bya mawulire kati yonna ngitwalanga training era nze nemba nga natambulanga okuva e Makindi paka Kitintale Makindi entegeddeyo paka Kitintale nange naliyo naye omusajja kakati n'otambula paka Kitintale kati show yali ya saa 8 ya saa 10 kati ngwe notandika otambula saa 8 saa 2 nga na stweli ya bugolobi obwolumu oba tofunyeeyo then namala okupicking up nga then waba omuyimbi ayagala omukubireyo kayimba ke nakuwayo omutwalo nomanya nti awo mpiseeyo so byabangawo ebyo ne kati kubanze nakolera ku radios 2 zokka bwe nagivaako mwaka gwangu n'ekitundu omusefu netandika n'ogenda wote ebyo tebyaliyo naye kyeŋŋamba kati kijje kyo kibadde kiva ku ki ekisooka lope n'obutasasulirako ddala oba n'okulwawo basasula abamu amakyaki radio zaffe z'abalokole bwe bakuwa omulimu babanga abakuyambye kituufu bakutwalanga abakuyambye okolera Katonda kati ate ekyokubiri abamu sijagamba nti bonna ffe kuba musefu nga batusasula nga kasente naye era ntono kyeŋŋamba radio ntono ez'abalokole ezisasula naye radio ezimu ng'abaana bakugamba nti okugamba oli okuwa omulimu ku radio abanga akuyambye kati ate ekirala bakitaffe abo bakiina mu mentalite yaabwe nti oba mugenda mukoleki mugende abala bajja kujja kubanga olw'okuba Uganda erimu okunoonya emirimu kungi buli omu ayagga anoonya wa buli omu anoonya waafuna kale mukiringanga nti abantu olyanza okuba nga akuba abakazi akuba atulugunya abakazi naye nga afuna omulala naye bwamulinga amutulugunya naye amala kiraba naga bannaye akizuse naye n'agenda so kati oluusi olw'okuba mu Uganda emirimu bambi temuli kati abaana bali disparate n'abasomyi amawulire bangi baagala okugezesa ekitone kyabwe bannange teri ssanyu mwana we yeewulira nga ali ku rediyo n'ebyessente abirowoozaako luvannyuma omanyi oba oyingira rediyo omulundi ogusooka olaba waliwo nekiri nze kasitompe empewo ebisigadde newootamba kati omala kutuuka n'okola reality neefeesingibwa n'otegeera nti akasente okeetaaga kati olw'okuba nga n'abakonkona na application ziri wali nnyingi kati gwe olwedda aliwo ayagala simanyi okwongeza sente simanyi oyagala bakuwe sente nnyingi oli omukozesa waaba talina mutima nga tamanyi nakyayagala omukozesa alina kuba na mutima guli professional nagamba ono omukozi alina famire alina abaana yitaga sente n'amuwa sente kati ate newaffe mu kyaki era bakitaffe oluusi bakibabulamu gamba nti omwana kakoze katumukoleki katumusasule kati ate kirala n'olwedda abaweereza babeera ebekyaki eyo babeerawo abagamba muzeeyi nze ne bw'otampa weni gwe noyagala kwongeza waliwo agamba nze muzeeyi bisobola kati ate bw'oba nga kyaki eyo si ensibuko yo nga gwe twava nga toli muomo si wa mu kyaki eyo n'ababeerawo bangi abagamba nti yoyo yavaawo ffe twasabira rediyo eyo n'okusonda fe abasonda kati biba bingi politics mungi kati omuntu yaba kati simanyi gwe oyinza bakwongeza omusaala waliwo ali redde kati then neffe tukitambinga nti katuweereze mukama tugendera naye nze emyaka gye namala ku MCF radio sigyevuma akasente ke baatusuubiza bakatuwanga baatuwanga ne commission nga bamutuwa commission buli wiiki nga bakuwaayo transport allowance naye nga newoba ozeerabidde ewiikisi 2 ozisanga wano weerabira wano sente zo so I appreciate that era ndowooza yemu ku rediyo entono ez'abalokole ezisasula teziwera redios mu Uganda muno ziyinza okuba zene si nnyingi nyo ze wandisuubidde naye bambi nga ze bakusuubiza bazikuwa so I love MCF radio for that era mukama bawa omukisa MCF radio funye omujulizi musasula mbebaza ase sente zigira mu banka mbebaza toyina gwonoonya ati bannange kashi bannange ayiseeko wano
omwezi oluba okugira message okalaba ku ssimu so mbebaza manyize njagala nnyo omuntu assaama ekitiibwa omulimu gw'abamawulire bannange muzibu okutuula essaawa emu bbiri osesa abantu obakuumire ku leediyo kizibu naye wako oli waaba akikola olaba nga byangu wamala kuwa microphone agaana kikolemu n'otegeera mbu kiki kizibu kale kakati oyimba ate okuyimba ko okutandika ddi njagala nzimba ebintu byange nkutuuse wali wenkwagala okuyimba ko okutandika otya ate kuona kutandika sinnaba nakulokoka ng'oyimba Sakura ize nali neyita Red G ng'omulimu ku biwaraga ate nno kyakubanga laga naye omanyi ebiseera ebyo amannya ago ge gakola ki amannya ago egakiwega omuntu olina okukyusaamu olina okuba n'erya stage so nga sha nga tuli eyo nze nakubako ebyalo ku byalo bino ne muva ku kyalo nemudda ku mukkirira e Masaka eyo ne mubalayo mwezi ate saali wano nali mu myaka mu biseera ekyokuyimba wekyajjira ennyo nali Busoga ati Busoga eyo nge nasomera senior 3 ne senior 4 ate mwegyo emyaka mwe nali ngenda okwonoonekera ddala nti waliwo ebbandi yajja okumpi n'essomero omugagga n'agula ebyuma omugagga wagula ebyuma kati ng'ate nze entertainment prefect ku ssomero oli mu boarding wali mudde nga tupangisa kumpi n'essomero kati wali wonsiteero nga ffe mwefuga kati mu katawuni kati ng'essomero lyonna ndi serebu lwaki bwe neesimbawo okuba entertainment prefect okukuba oli opponent wange naye yaluyimba lwa ssomero kati ate era nakyo nabakozesa akakodyo nabagamba bano betwesimbyewo nabo nabagamba mumanyi tupangise ebyuma tukole open air campaign ebiseera ebyo Besigye ye yaliko mbaga temulaba Besigye bakola mujje tukole open air campaign tukampainingire ku byuma abaana batutegeere kati kumbe nze njagala kuyimbirako ofuuka owakabi akalulu kamale nze twesonda set ne students twesonda tusaba staff etwongerezeeko kati staff nayo yali yagala vibe y'essomero yalyo batwongerezaako netuleeta ebyuma katujjukira nze nalimu oludongodongo nga bali ab'ebyuma mbamanyi kati ebyuma bwe byajja ku ssomero nga nze akayimba kange nakawandiisa edda kali short naye nga kali sharp oli precise bakampaininga bajja abaana bawogera ebigambo sirerabira waliwo HP najja n'agamba change is the fact of life ng'oluzungu lungi which cannot be avoided and if you don't accept change will change you by force oyo yali mupya ngaze naye nga yalabwa HP era gwe twawa kati bwe yavaawo kati ne bayita ba entertainment prefect ze nagamba bannaayi I don't have any word but I have actions nenyimba n'obakuba oluyimba eyali anzirako eyali aneesimbyeko bwe yajja yagamba mpanise am your assistant wawangula buwanguzi n'akaluma tekamubaawo yagamba am your assistant ye naawandika nga talina kiddako kaakati kati ku ssomero eryo kyebaligamba nti nali serebu ku ssomero kati bannannyini ebyuma ebyo baalina bandi bwe mwapangisa bannannyini ebyuma baalina bandi nangamba ate gwe oli muzibu nnyo jjukira ndi Busoga naye nga ndi Muganda njogera Oluganda kati ate abayimbi wadde Basoga naye baba baagala oyimba Oluganda kati bayimba bifuufufu kati ate gwe obitereeza ate nze mbitereeza kulaba kati nga ndi wakabiri mayimingi atandika saamayiminga otandika original nyimba nga nziwandiika nga nyimba abasajja nga bakwata enkoba oli yali aguliridde ddala bandi so nga balina live band gwe lidisinga saali lidisinga nalinga wakusatu saagala kwerimba wali asinga kale mwe abali mu bandi ffe tuli mu bandi era nze nga tuba mu preps abaana bwe bali visingira ebitabo nga ŋŋenda netwala ebitabo kuba twali tupangisa kumbi n'essomero kati nensomako byensomye nensooka nengenda nenkola programu mu bbaala nti ngenda kuyimbira wa n'olaba time nendaba timetable ti ngenda kubanga wa mwenda okuyimba nengenda mu kiraasi pulepolo nga zigwa saa meka pulepolo baza bagwanga oba meka zijukire zaffe zaggwanga oba nnya
nya 5 mukaka alijukira ate ngeri bandi bakuba kuva sawa nga 2 awe mungu obudde kumbi bwagala ofaanagana andi kati ng'ebitabo olunsi ngaba omwana obintwalira yewaka nina kyemmaliriza mpulira akasampuli yange omuyimbi anaatera nati nabangero mbiwulira mbamba manyi so bamanyi nti ono yaliko ono yaddako kati nzaddako kati ngera addirira gwenzirako atandise nanzingako ebitabo nga ngenda tebabagananga kufuluma bani kusomero time tennatuuka oba watoloka kati jukira gambe nali serebu ku ssomero kati gwe ne basikali toyinza wakungana nga nfuluma kuba ne yanzigirira bandi iyo nti etandise yali onakuli okusoma ku ssomero yani dosi yangamba direct of studies dosi yangamba amasomero g'ebyalo oboga yagamba omwana ne wallahi kati tutaliwo waliwo omuyimbi w'obusogoyi w'amaanyi bamuyita Steven Malagala okwomumanyi Malagala ndinya lyo ndiwulira Malagala be bamu kubajjanga kutu bandi ya Fojibo Stinga tugeze mutegese ne Steven Malagala wali kati nga mu buli b'amaanyi naye kyanyamba saagenda wala kati awo wenyini yali senior 4 olwamala senior 4 mukama na nyamba novaayo nolokoka so kati bwendokoka natandikirawo so nojjeno Wena kayimba kali Katonda ki? Webale. Katonda yebale. Lyo bino bya juzi. Anti nkagala. Katonda yebale. Waya kati kwa manyi. Byomanyi bitufu naye byayita. Tuwemu. Byomanyi bitufu. Tuwemu kagundi manyi era wanda banga ngena kwenuma. Bona nerwenda zulanga enjala nesabiriza byo bimanyi. Yebyo bimanyi era bitufu naye byayita byomanyi bitufu naye byayita byomanyi bitufu naye byayita fe tulina Katonda tale mwambera byomanyi bitufu naye byayita ya fulati ngawe okay kakati nze byaddala nze ngawe nkugambye nakumanyira nnyo ku Katonda yebale ku radio ya ate ne yasinga okunjisa nnyo olumu mukubira ne mubuuza musajja oyo ali atya oyo gwe nkugambye ko Isaac mobile money sio tumsa mugata ku mobile money anti buli bwe yasindikanga aba Isaac abali banji waliwo Isaac Gate twaina Isaac driver Isaac nga yatuvuganga MCF radio crew nga yavuga drone yafe ya MCF nga ye Isaac ate nga waliwo Isaac obali abera ku fridge somewhere kati nga tulino baawula kati yali nga mukubi wa masimu ku radio ne messages kati ng'okumwawula tugamba Isaac mobile money kirala advertising kubanga eri business kategedde twamuyisangamu kubanga magezi obisamu magezi okay kakati twabadde tuli awo nga bitambula bulungi netulaba ate oluyimba ng'otulaba omusumba byayimba tetubitegeera musumba ali mu kuyimba nuupu ali mu kuyimba ambuleera tutikinga ambuleera lwaki wakubya oluyimba luno kyekisookera ddala ekyokubiri politics lwaki mumuleeta mu kkanisa mwali tetumulese mu kkanisa mwali naye tetulina kubeera political naddala gwemusumba nsinga nako wadde tetuli political naye olwedde oba ngamba eki kugamba tumulimu ate kale wonna wokireetera politics atuvunaanyizibwako ng'abalokole ate yeffe batuufu omwogerako abalokole lwaki yeffe baluŋŋamya b'eggwanga yeffe abalabira mu mwoyo kati ensi buli webeera ng'egenda mu maaso naye nga teruŋŋamizibwa ab'omwoyo nga si be baluŋŋamya ebula okuva ddala ne mu bayibuli abakulembeze baluŋŋamizibwanga bannabbi basajja ba Katonda be baluŋŋamyanga abakulembeze era nga kabaka bw'alaba nnabbi nga zze atula bufuufufu alese message ki ategedde bulungi kati essaawa ya leero batono b'owulira nga waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga bakitaffe ne bayimirira bagamba nedda ABCD it is going wrong kubanga ebiseera ebisinga era bwe bagendayo ensonga ziba ndala nnyo
abatutwala abatukulembera waggulu kati ekyo kitutte emyaka kati nze nga nze omu nga Ssennono Alex ndaba tusirise nnyo ng'abalokole ate ng'eggwanga ligenda mu maaso mu ngeri etali ntuufu kati nga nze asuubira okuba nga mbuulira amazima n'obwenkanya it is time to raise up tujeyo amaloboozi gaffe twogere ebitatambula bulungi mu ggwanga bitereere otherwise omusango guli ku ffe kubanga bayibuli egamba nti oyo akola obubi bw'afiira mu bubi bwe oba akola ekikyamu bw'afiira mu kikyamu kyekyo nga tokyogedde oba nga tomugambye omusango guba ku ggwe n'ekirala lwaki politics ayina obba mu church ayina obba mu church naddala ono nga bw'ali kati singa ebintu bibadde bitambula bulungi nga ebirina okutambula tewandibadde buzibu naye kati obuzibu ebintu bitambula si bulungi ebintu bitambula bubi abantu bali mu church nga tebalina mirimu abantu bali mu church nga bagulirira emirimu gye bagenda okukola mbadde bye tusobola bimalawo n'essaala tusobola bimalawo mu ssaala naye njala okujjukiza nabbi Ezra omumanyi mu bayibuli omumanyi nabbi Ezra nti yazimba bbugwe okimanyi nti bwe lyazimba bbugwe waaliwo abaali baagala omumenya buli wazimba nga bamenya okimanyi nti baatuuka ekiseera nabino kansooka embise wansi nkunnyonnyole okimanyi nti baatuuka ekiseera nga kati bazimba ng'ate we bakutte n'ekitala baleme kubanga bano bazimba nga bano ne bamenya kati balina okukwata ekitala okuzimba muleme kumenya kati saawa eno tulina okusaba nga twogera n'okwogera kuba tusabye ebbanga lyonna tuzze tukola ki tusaba busabi kati saawa yakusaba ate nga bwe twogera ne ku nsonga ekyokubiri oli mulokole ndi mulokole tubuulira against obwenzi gamba nti tubuulira against obubbi bubi era tubuvumira tubuulira against obukumpanya tubyogerako byonna ne tubibuulira abantu balokoke bakyuke badde eri Katonda bakole ebituufu beenenye bwe tuba tugenze mu kwegayirira ezo ensonga tuziteeka mu maaso ga Mukama tuziteekayo mu kwegayirira ng'ekyaki olumala ne tukola ne crusade ne tubyogerako kati ffe abamu tugenda ne extra mile ne tukwata ebizindaalo ne tugenda ku street ku kkubo bye tubadde tubuulira mu kyaki ne tubitwala mu kwegayirira mu kyaki ne tumala ate ne tubijjawo ne tubitwala ne ku kkubo so that those very very people be twagala obbuulira bawulire kati ebintu ebyo tebisosola naye tetugenda wulira mpuliriza ebintu ebyo tebirina kusosola tebirina kwawulaani birina genda paka ne mu bakulu nti weomba nti mu gavumenti waliyo okulya enguzi era tukyogere nga bwe kiri obanga oli mulokole ng'oli wa ddala amawulire ne gafuluma era kalisoliso wa gavumenti akola okunoonyereza ku buli ake n'azuula nti ekitongole kya poliisi kyekisinza okulya enguzi ndese kyakulabirako nti waliwo ssente bwe ziti zaabuze bundi baazibbye omulokole oli entitled kiba kya Bwakatonda ddala to preach against that bad act era n'ogamba bannaaye ABCD katolina kusirika busirisi anti okukibuulirako kiryoke era osenga kukibuulirako kukyogerako senga wakyogeddeko n'okibuulirako kiryoke naye gwe oli mu kampeyini olina g'okampeyiningira because nze ndowooza nga church twandivudde ne tubyogerako nti kino kibi tokuba kampeyini lwaki ndi mu kampeyini oli mu kampeyini yes lwaki ndi mu kampeyini era nga ndi mu kulaga sayidi ndi mu ssemateeka wa ggwanga era nga ssemateeka w'eggwanga anzikiriza okubaako ne gwempagira era nga ssemateeka ono wano kyenkola ekisooka mba simanyi mateeka ga ggwanga ate mba simanyi mateeka ga Katonda kubanga amateeka ga Katonda galagira okuwa abakulembeze ekitiibwa kati abakulembeze abaliwo uliriza abakulembeze abaliwo batukola obulungi ne baleeta etteeka erikkiriza ebibiina by'obufuzi okukola ki okuba mu nsi eno n'okugenda mu maaso nga bakola emirimu gyazo na buli muntu yenna ali mu ggwanga akkirizibwa okuba n'essayidi ye kati bwe kijja okuba nga nze omusumba alina abantu ab'enjawulo abawagire nkitegeera kyoyagala okugamba abalina enzikiriza ez'enjawulo ate bonna nga nze mbatwala ekyo nkitwala nga bwe tubeera ne Arsenal ne Man U buli omu aba ne gy'awagira nga muli basanyufu naye ng'ekibagatta musaayi gwa Kristo bwe mumaliriza nga muli ebweru mu kompawundi ya church n'omusumba asobola okwegatta mu mboozi yammwe leero Magwaya
kyatukoze leero jokolezi golo nga zibuze ekituufu yabasiro ne musumba wammwe asobola obeegattako ne munyumya olagala naye musumba kituufu leero tugenda bakola ki bakuba koye musumba leero tukumaze tekitegeeza olw'okuba ne musumba abeegasseeko ne musumba naye nga tumumanyi wa Chelsea tekitegeeza nti kati awo waliwo ebyo bagiyita mu nsi eri democratic ekyo kibeera healthy competition kati kino ekikifuula ensonga because we are in a rotten system kubanga tuli mu gavumenti enfu eyafa nti omuntu ayogera ku bintu nga bino byenjogera ebyokubako side gyowagira abakulumirirwa abasinga bagamba bagenda kutta bannange ekyaki bagenda giggala tebakulumirirwa lwakuba nti okoze kikyamu wabula bakulumirirwa lw'ebizibu ebiyinza okutuukako kati wenkugambira nti system kekiri nti eri nfu tulina kusituka twogere bwetibweteredde nga olaba emipiira bwe gitambula ng'ono wa Buddu ono wa Bulemeezi ono wa kika kyango oli wa kika kyankima oli wa Chelsea ono wa Man U ne mwawukanye endowooza mu ebyo bye muwagira naye nga webutuuka ku kyokusinza mwena ne musinkana mu kanisa mwena ate ne musinkana mu mizikiti mwena ne musinkana mu ekereziya newankubadde ngeno mwina bye mwawukana kati mu gavumenti ennungi tewaba buzibu era abantu bakimanya nti ye baba wagundi ne gavumenti ekulesa oyimba era obyogera so kigeza simbi olaba ogambye nti nakayimba okamanyi Katonda yebale nkamanyi nange negamba akayimba kange gundi yonna byonna naye okimanyi nti nno wakamanya n'okakuba n'okazannya naye nga nze saafu naye wadde ekikulu atujja byogera eyo tujja byogerako olulala okimanyi wemba sifunye wakuyimbira siina wadde ekikumi kyenfunamu ng'oli muweereza ate era nimuweereza Katonda Katonda empeera ye eri mu ggulu si wano tuwuliriza owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 kikumi ku nsi kikumi wa nedda nti kati tuli baweereza gulawo edduuka lyo taata gulawo edduuka oliteekewaawo obawo omuceere bwereere obuweereza part of it tuyimba netugenda kuruseri tuziyimba wadesente batuwadde ekyaki zatugenda naye ate awo abawolunsi aba baweetaga osobola ofunyawo ka revenue ofuna oba oketaga n'okafuna ekitali kibi kati nkinyala okugjayo kiki ompadde example ya Arsenal ne Man U nga tuli mu church era ne tubyogerako kituufu tubyogerako nakati tubyogerako abawagira omupiira ndwati nga tufulumye church kuba ekitugatta wali Kristo kubanga church ina kubeera nga unified obuzibu bwe wakoze for you are a leader mu church kitegeeza your position oba noga nteekize this position you're influencing a lot mu church eyo era nga bwe kiri kati kyemulero leta mu church kiki igwe ogamba wakubye oluyimba lwa mbulero yagala mbu nkyukakyuka kyokka ate wali eno omusumba mwe yatugambye nti ye yalabye endogoyi kuliko omugundi omumyufu era nga agamba alabula abasayidi eri nti baleeta buvuyo gwe boowagira kati kyaki mugenda zifuula buddala byabufuzi ekitali kituufu challenge gyendabyewo ekitali kituufu nandi kati kanga nkuddamu challenge gyendabyewo bw'obeera nga oyogera ku byobufuzi ng'oli ku sayidi ya mwami Museveni awo kiri oke ate ng'oyogedde byabufuzi kati ate bw'oyogera ku byobufuzi ng'oli ku sayidi ya opposition maama ayogedde ku byobufuzi lwaki muleta ebyobufuzi mu kyaki ebyobufuzi temubireta mu kyaki nedda nanti byemugamba biri ku rekodi nti nze lindako katono
twogera ekintu ekiri geno nti obutuuti tubulabyeko abasomba baffe straight nga bakubira muzeeyi Museveni akalulu kituufu then awo ne kiba nga kiri okay tekibooke era kunze tekibooke nze ng'omuntu kati kekiri nti waliwo waliwo n'abalala bakubira muzeeyi Museveni akalulu obalaba naye si bituufu nga naye wenkugamba mbu si kituufu kati bw'eba nnyanja ebadde nteefu kati erimu amayengo kaseera kakufana kuwona nti ebibyo ebiri tebikola kirungi kimu gwandibadde okola ekituufu nomanya olina omuntu wokumutima era ogenda mumutiiki nga it is okay andi kati waliwo abalaba influencing ate abesaidi yabo bo gye balowooza nti yentuufu ndi kati abamu abasumba yaba bavuddeyo nga bo bawagira mwami Museveni kati lwaki bo nga bogerera kyere lwaki bo abavuddeyo abawagira Kyagulanyi ate bo bafuuka babi anti abali mu mwoyo batuluŋŋamizza nti kikyamu ekyo era endogo eri egundi eraga bano abambala redi abambala redi mubakola ki buvuyo wawulidde omusumba simala sinabiwulira sinakiwulira bulungi yatugambye nti ye yafunye okwolesebwa endogoyi eyogebwako omugundi mu revelation eriko omusajja ayambadde ebya redi ng'akutte n'ekiso kitegeeza violence era n'akinnyonnyola ng'atulaga nti gwe b'oli mu kkubira ki yes baagala kutabangula ggwanga lino kati mmwe muvudde ku bya Katonda mutunuulire obulungi bwa Katonda eno muveeyo tetujja vaayo kubanga abantu bennyininyini betusumba be bali mu nsi erimu bino byonna ebikola ki ebigenda mu maaso tusaba naye nkuwadde ekyokulabako amavivi gano leka gabeere byonna tugenda kubikola nga bwe tusabira malaaya okwegayirira tumala ne tumusabira mu services ne tubasabira ensonga ne tuzireeta ku kyoto ate ne tumala ne tutekinga step ne tugenda ku street ne tubasangako ne tubabuulira kati kyekiseera era tusabire eggwanga twegayiririre eggwanga then tumale tuveeyo era tujjeyo omutwe twogere kubanga bino ebintu twali agenda mulala byogerako olina kyoyogeddeko wali eri ekyokwolesebwa ekyokwolesebwa kankubuulire wasose n'otugamba era kati okwolesebwa kwoli kati nange nina okwange kankubuulize okwo kuli ki nze nfunye okwolesebwa kwa mirundi mingi nga nsinkana mwami Museveni face to face ye nandijjewo obuvumu obwogera bino nga mndogera naye straight nga mugamba ebigambo bino ng'omugamba ki nti ekirabo ky'oyinza okuwaba nayo kanzire ne mu kamera nti ogere bulungi ogera mwami Museveni sina wakukujja naye audio kano kayinza okukutuukako ekirabo kyokka kyayinza okuwa bannayuganda kwe kuleka Uganda eno abannansi ne beerondera pulezidenti gwe baagala emyaka 4 gyakulembedde ekirabo kyayinza okuwa bannayuganda kwe kusteppinga down ekyo ekintu nakakira emirundi ng'egi kati gw'oli wa mwoyo so okitegeera emirundi ng'ena nga ndaba okwolesebwa okwo ekyokubiri nga ndabye okwolesebwa kwa mirundi mingi nze kennyini nga jimirira mu congregation y'abantu nga njogera ebigambo bino bye njogera nga mbabuulira lwaki twandyetanze enkyukakyuka mu ggwanga natandise era kyendiko byonna ebinaavaamu Mukama yamanyi totidde anti kugambye byonna ebinaavaamu Mukama yakola ki yamanyi naye abantu bakyayagala omusajja bamulonda era tugenda mu ballot ntutiikinga ne bawulangirira nga tulonze then kati awo kyandibadde kirungi nnyo kisinga kubadde kulonda kwa mazima na bwenkanya tewandibadde tiyagasi mu kulonda tewandibadde mundu mu kulonda tewandibadde kujjako intaneti mu kulonda buli kintu ne kiba kyamusana ffe nalondesaako mu kulonda kwa 2 gumu 2011 nalondesaako naye omanyi bwe twakolanga nga nali polling sali agent yeka oyo akulira ka polling station yako bamuyita mwerabidde naye gwoba okulira abo babanga 5 bokulira ati nga nze mbakulira ku polling station ye kakati abantu abo okulonda kwabanga bwekuti era netteeka bwe likyali naye bali mu byonoona ku lw'okwagala okuyisaawo obukumpanya era wolabira nti okulonda tekuli mazima na bwenkanya obululu we bujja mwenna bali babane ba agenti baabwe n'abantu
babakkiriza okubeerawo so oli waddembe okulonda n'osigalawo kubanga ovunaanyizibwa okukuuma akaluluko bino Kyagulanyi bagamba kakuume kalonde beerawo si abireese biri mu ssemateeka nti abantu balondanga ne babeerawo era olwokuba abamu baali tebasobola kuva ku makya paaka kawungeezi baalindanga obudde bw'okubala ne badda nkikugamba ng'eyalondesaako 2 era nali Nakaseke Lutamaguzi ne bamukuba bulungi akalulu n'atuula n'ayesetinga n'adda kakati nga mulangirira musoma kalulu kamu ku kamu era gwe presiding officer bampitanga presiding officer n'olangirira nti kweno gundi afunyewo webuti ebyo byolangiridde nga bimakinga ne zino empapula bano abalaze balina ba agenti baabano nga bimakinga era mubulaba nga bimakinga bulungi nembiteeka mu box nti onafunyewo webuti president onafunye buno era gwe gwolangirira awo gwe sebo awo gwobeera byabakama waawo luli twalina kigulowooza byakyuka kati anti kati byabakama kati ngamba kati byakyuka ebyo byogambye ati byenkugamba kati byakyuka anti kansooke mmaleyo n'olangirira awo nti President Museveni yakoze eki wanaawangudde n'obululu bwe buti era nga kikukakatako gwe okulangirira presiding officer waawo I'm sorry weba tebamuyita presiding officer naye ntegeeza akulira polling station n'olangirira nti gundi awangudde ne MOP gundi akoze eki awangudde abaawo ne bamanya nti omuntu waffe wano ku katundu wano akikubye era buli muntu likodi n'alikodinga bano ba agenti baabwe ne bagenda Paza omavugera ku district muge gobitwala ku gombolola gwenga gwe nobitwala ku gombolola nga nabali balina ebimakinga n'ebibyo n'oteekayo era kati gwe wokoma gwe walondesezza guwedde kati bali bo basigalawo okukuuma akalulu kaabwe ekyo kye bayita okukuuma akalulu n'abalala babeegattako rizatusiza bwe ze balina nga zino makinga n'oli ow'okugombola zagenda okutwala ku district ne bakagoberera paka ku district era akalulu ako kagobererwa paka ku district naye kati wawulidde byatandikira mu kulonda kuwedde ate byatandikira mu kubala bululu kwennyini nti okubala obululu kuba kutandikisa nze nali ngoberera ne bagamba ebya president mbireke tewabimanya oli mu nsi ki muganda wange baba balangirira ne bagamba ebya president mbikole ki mubireke ng'olwo batandisa olangirira ogenda okulya ebusoga eri wansi gundi awangudde Museveni awangudde Museveni kati ng'okulonda muba byabaka matannalangirira nga mwenna mmwe mwagasse dda mwategedde akoze eki awangudde kati byakyuse bagambye ebya president byabakama yekka yalangirira kati gwe gwakulidde okulonda awo langirira kuba MP tokkirizibwa kulangirira baani ekyo tekiri mu tteeka lya Electoral Commission wabula directive ekyo kyatandika mu kalulu kawedde aye tekyatandika nga bakategeka wabula kyatandika bakabala kuba nali nfolowinga kati kyenkugamba nti buli wabawo amazima buli webatabaawo mazima na bwenkanya gwasuubirwa okuba ekitangaala bw'osirika oba olimba kati ovuddeyo olaga ekitangaala mazima olaga amazima nti amazima genyala okwogera ge galiwa gavumenti yeetaaga kukyuka wenakyuka kimu nga kitereera yeetaaga kukyuka kulwebigenda maaso mu ggwanga kubanga lwaki ssemateeka alagira era akkiriza okuva mu gavumenti emu ogenda mu gavumenti endala ng'oyise mu kulonda democratic kati tubanja okulonda okw'emirembe amazima n'obwenkanya abawagira mwami Museveni sibalinako buzibu naye nze mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bensumba awe wali obuzibu bwange akati nze mbeera mu kyakiyo nga nze ndi wa muzeeyi era sikulinako buzibu anti obongobye because kati omusumba mulabye yakuuta kadingidikooli nange wembeera eri nga ndi wa Nuupu nendaba omusumba gundi nga aliwo NRM era oba onnemesezza kyaki bye mukola tebikola oyo politics wa kito Church unifier wetuba wali tewaliwo byabufuzi bwoba wa Man U nga musumba wa Chelsea wembere eri mupiira ne mukayana mu church obatokiriza kusumbe naye tayimira katuti n'atyoka atugamba nti bannange benna muwagire Chelsea kati gwe kyoli mukola kati that's why nange sinayimirako katuti ate kati that's why nange sinayimirako katuti anti gwakozesa avenue ndala y'ekitone wayimbye sinayogera katuti kwogera kwekyo
tuli mu campaign era kati gwe oyala okutegeera mu kyewakoze kirina gundi gwe tewalabye gundi gye kyaleese wagize kaki oluyimba tewalabye ensasage gye waleese ku social media omanyi lwaki yazze because omusumba kiri nkuwe answer omanyi lwaki yazze kubanga abalokole babadde banyikiddwa we bati nga tebalina bwogerero kankuwe audio leka nkuwe audios leka abalokole nga basize okweyagala ku mulembe guno mukola emirimu gyammwe Amini yali yabagoba musajja yabaleeta ata teyatuleeta yakolaki Amini yete bataddeke akazito ngayagala basiisiramu kati kyaki ngaddi enjiri we yali ebaddewo nga ffenna tulina eddembe okusinza nga we twagala banna mwagala ki kale tukyalina ewulya nze naluzinga omulimu 2 years ago mutabani wange yali amaze senior 6 nga ali ku university first semester abantu balina obulumi ninde yabayamba kusoma up to today tasoma niye katonda yebaziwe naye nayo ka plan B ne tutandika ka business tukola nkaabira omuntu oyo yaluzinga omulimu nga talina na plan B abaana abalala ate nga alina n'abaana abangi nze nno nina omu omuntu oyo akola atya olwaleero how do they survive nze ndi muyimbi wa gospel olwaleero naye nawa music wange abantu be bayita ba omuziki naye n'okufuna dollars oyo mulokole yagambye lubimbi wa gospel ulira it's you nze ekintu esinga okunnuma ze comments abalokole no tuli balokole twajjira omwoyo omutukuvu tuli mu mwoyo tetumuvanga but we understand the governance ne mu Bible Katonda yajjanga ku mwoyo we abantu ababeeranga mu buyinza n'afuka ku mwoyo we omuntu nedda kakati nga tumaliriza church tulina kubeera driven by the Holy Spirit kati mwe muzze mu bya mubiri kati mulina kano mind okay Yesu bamugamba we basanga ab'omusolo yabagamba atya yakwata ekinusu yagamba atya ebya Kaisari bubikole ki mwe Kaisari era nakola atya nebya Katonda ebere bya Katonda nakola atya awo ngwe yabalo kyogera nakola atya nawaayo natuma omuyigirizwa we Peter genda osasule genda oyuvube ekyennyanja ojje mu sente ojjokola otya osasule kitegeeza basooke bakole ebyensi so kati kitegeeza awo n'enjiri yasooka n'eyimirira mbali ne Petero asooka agende alete ekyennyanja bafune sente basasule musolo gw'abaana tolowooza nti kyangu ssebo yali process so kati batugumiikirizemu gino emyezi sooka tumalirize ebyeggwanga kati spiritual effect batufa tebujja kufa enjiri tewedde kale so gokakasa bukakasa ezekakasa bukakasa gyenjagala ne weba tezze ku luno era naye njeetaaga kuba nkimanyi dictator asobola okukola ekintu kyonna dictator ani dictator Museveni dictator kisega mugenda kulonda dictator alonde Samikege mannya gange tubaye pastor sebo nze nziramu obuiza Museveni dictator ata alonde dictator talonde abijjawo dictator omanyi modern dictator okwerimbika mu kintu naye nga alina ekyayisaawo kyenkugambye nti singa okulonda bakujjamu amagye ne bakujjamu poliisi ne baleka abantu kati abali mu comment section abamumanyi abanjagala bagamba Alex Bananga ogenda kufiira mu bintu kitegeeza tufuga dictator Alex Bananga bajja kukuwamba kitegeeza tufuga dictator okategedde dictator takkiriza ebibiina byabufuzi dictator tateekawo okulonda kyabamuggyeko ssente z'obuyambi ayina obbirekawo seno siibula naye nja kuzza njakunoonyaako njakuyongere naye nga njagala bategeeza nti 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president ate tokasalamu ekirala abalokole twebereremu bannange Museveni si yaleeta obulokole wano obulokole bwaliwo emyaka 12 paka wetuli era ajja kubulekawo don't think nti bwavaawo bugenda kuvaawo ayo temuwayiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu tagambangako nti bwanajja kuba president agenda kujjawo obulokole simanyi propaganda gye mumujja
ebirala byo mu comment section kano kajeewo ng'osiibula n'ekirala kyendabye ku basumba fraternity yo kyenkulowooza kyeŋŋamba nti kikyamu kye muli mu kukola bagamba sayidi yo gy'owagira mugala tuleetera wano mwagala tuleetera bisiyaga wano ako kennyini ke mbadde maliza nako ak'ebisiyaga nti mwami Trump yatulambulira bulungi n'atugamba nti amaze emyaka 3 ng'awa Museveni ayogera ku kikyo yogera ku kyammwe iffe tetuwagira bisiyaga kubanga n'atukulembera mu fumbo ekyokubiri yasibwa emyaka 10 nga tagenda mu UK lwa kuyimba luyimba luvimbirira bisiyaga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokubiri wuliriza ekyokubiri ekisembayo Museveni babadde bamuwa miliyoni 4 eza dola buli mwaka ekumala emyaka 3 naye nga abantu tebamanyi Trump ye yabituyambe n'abitugamba ekirala etteeka ery'ebisiyaga olwaso kasoke maze kino nteeka ly'ebisiyaga bwe liri mu ggwanga eryasibwako omukono Museveni nalisako omukono naye ebisiyaga bigenda mu maaso mu ggwanga ne ku social media abantu basanyufu era balyokke era ebisiyaga bigenda mu maaso naye tewali gwe bakwatanga nanti kati ye etteeka yaliteekawo weeriri etteeka yaliteekawo bano abapoliisi balina okukola ekirala abatusibako ebisiyaga ffe abanuupu mutusibako ebisiyaga mu abantu ne mutusibako ebisiyaga balokole mmwe mutuwaayiriza balokole bannange mutuwaayiriza musomba okimanyi ofuse politician oli mukwogera bya politics balokole bannange abasibako ebisiyaga abanuupu mulimba kubanga teri wanuupu ali mu kooti mu nsonga za bisiyaga naye ate waliyo abasumba bali mu kooti mu nsonga z'ebisiyaga so temutusibako kintu ekyo tulwanirira ggwanga lyaffe tulwanirira nkyukakyuka twagala ggwanga lyaffe kubeera mulungi omusolo okukendeera n'ebintu byonna ebiruma bannayuganda okukendeera ensi yaffe si bwe tibweyina okubeera eyina we yali ne bakuweetuuka naye ate si weeyina okubeera eyina kubeera wala nnyo kubanga tulina gold tulina nakyo ensi yaffe eri nakyo tulina ettaka egimu naye obukulembeze bwe bubulamu Museveni afuze emyaka 4 leka babeerewo n'omulala gye yakulembere ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama bampeera omukisa kakati kati simanyi ebirala bya lulala simanyi ngeri yakunnyonnyola musajja wange ebirala bya lulala kati bamuyite musumba beera interview watobeera advisor siri advisor ne kati mmalirize programu eno ntya mu butuufu ekyo ebigambo bye muwulidde bya Sendon Alex kale neseno gyaloma teri bukulembeze butava eriwa eri Katonda nga n'omukulembeze akola kwagala kwa Katonda nga n'omukulembeze akola kwagala kwa Katonda ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.